ye mukwana era mpuliriza nti weesunge kuwandiika bulungi obeera nga kale kyoliko okimanyi kiringa wonakwata esimu yale tojja kubaka ya mulala obeere ng'ojja sipepa yo osobola okuba nga ogijjuza ati womala ng'oteekako omutwe ng'olinda tikyakugonole si magamaga ebirala byatalina kukola ku ssomero ebirala kwe kubeera ng'abeera mu bukyafu kwata kuno kwata biri kwata kwesigamasigamye kyekyo nga ne King Sheebah neegaseeko ffenna naye bambi weebale kumbeererawo kumperekerako ku university sigenda ngenda bakyuse koosi zange biki ebyo wanda boyidi gwe mukutu kwe tuli alina gyosisibanga tulaba hansfro line agemanya gange andi n'omukulu Mukunja Atasera teekako campus boy campus people campus boy Makerere University lwaki ndowooza Makerere luguddemu ndowoozayo olina eddembe lyokulowooza nga woyagadde naye nze ngamba tennalugwamu ebyaddala weenaalugwiramu awatuufu nga ne King Sheebah neegaseeko ffenna naye bambi weebale kumbeererawo kumperekerako ku university olunaku lwange olusooka sinaddangulo naye nga nze ndaba nazze engulu lwaki tannaddangulu tannaddawo lwaki ennyonyi yamukoona nnyo ndowooza eyo ennyonyi buli wegenda mu bbanga erina engeri gyesunda obanga ali mu binnya by'emasinde Mukunja wanjise enteekateeka y'essomero eyimiridde etya Makerere University thank you so much for the doing God blessing you so much mwebale kunzikiriza mwasooka ne mugaana okumpa ekifo nengezaako Kyambogo University nabo nembalaga obujulizi bwonna obulaga nti senior 6 nagisoma n'ebifaananyi by'abaana be twakola nabo ebibuuzo ne Naalongo eyatugoyezanga akawunga n'obuugi bonna nembabalaga yonna ne mwagala okugaana naye finally mu university zonna Busoga yabadde empise yo yabadde empeeredde bo badde bampeeredde bwereere waliwo ne university endala awo ezankubidde waliwo naye nga sizimanyi butalejje eriyo university naye finally Makerere University bambi ne mumpa omukisa ne munzikiriza nkusome diguli ku university eyo mwebale nnyo mwebalire ddala ne maama Fiina Mukama Katonda akuwangaaze nnyo ndi musanyufu nnyo nsiimye nnyo mami era nkusuubiza sigenda kubizanyiramu ebitabo ngenda kubeera living testimonial nina okubakulembera nfune first grade waliyo bibayo first grade ne mu senior 6 era nafuna first grade wafuna me senior 4 senior 6 ngwemba nagano zoogera gwezizo wazibagamba lwaki ebyango oyagala nnyo wafuna first grade kati first grade wafuna mmeka sewo buli mwantaddeko nnyo embeerawo leeta ebibayo leeta biki naye mbagamba bannange n'abakulembera afuga eggwanga lyange eyatwesibako naye yagaana olaga ensi ebipapula awoza kimu yasoma naye era taliwawo by chance era aliwo olw'ensonga alina credentials zonna anti azitulageko buzibu ki okugjayoko ku bipapula bye ne tulaba n'essomero kwe yakolera honalebo Nambooze bakireke yagamba nogamba ataddewo miliyoni oba 15 omuntu kale eveeyo obbiwa Museveni ogwo nti nasoma naye nga n'obujulizi abulina kyogamba maama be yasoma nabo bonna baafa ye n'asigala kampasi neesungayo yakikugamba nga tuli feka mugambe akyogere kyogere nti oba weesungayo butiiki bwokka oba kyekira neesungayo nagenda neesungayo bakyala Sheebah masoko je oli yali abeesunga bakinjogerera kumpi obanga eri nsonga weesunga abakyala tewali kitambula wabula okyemalira gwe nze sibe neesungayo nze neesunga kubeera mu kirasirumu omuntu aba agenda kwebasa omutwe Sheebah nkuutira ki mukwana mubulire ebigambo ebisinga nze mbadde nakuutidde dda nti nkugambye ye mukwana era mpuliriza nti weesunge kuwandiika bulungi obeera nga kale kyoliko okimanyi kiringa wonakwata esimu yale tojja kubaka ya mulala obeere ng'ojja sipepa yo osobola okuba nga ogijjuza ati womala ng'oteekako omutwe ng'olinda tikyakugonole
abalina okukola si magamaga ebirala byatalina kukola ku ssomero ebirala kwe kubeera ng'abeera mu bukyafu kwata kuno kwata biri kwata kwesigamasigamye kyekyo olw'ensonga engoye zemba ngenda okugubya sinze nzooza si kyeŋŋambye awo tuuse wala then ki ekirala Sheebah kyesirina kola kale baba bajja kulanga oddugala bagambe Mukunja nga ddugala atali mwana muto yatuddewa bikyawe ebirala kuba bingi nnyo omuntu byeyandikuutiddwa nga agenda okusoma twekugira twekubeerawo ng'asirise kale kwekubeerawo ng'ayogera kale n'abantu yogera nnyo kale toza kwekwogera n'abantu era so mugana beena musanga nabo ate abo ku yunivasite nali mbaddeko nabo nange ngenda mu bapya ati era baba kumanyi naye era ekirungi nti Sheebah ali kumperekerako nti Sheebah tugenda tuulanga ffenna ku kiraasi oli wa ddembe mutima salawo kati onampandiikirangako awamu ebinkuttemu matuwulira mutima salawo ebibuuzo n'amujjulizaamu kuba kati walagaawo puzigaye yasazeewo era by the way mpazi Sheebah mpulira tugezaako kukwasaganya ebiwandiiko bya King Sheebah obuyigirize bwe akaddeko nawandiika nganga ne Sheebah afunye omukisa at least naye ayongereko naye ayongereko kubanga yamaliriza wakola otya ngamalize siyawani taata yabirina taata wange omuto siniya kintu fo manya nakuba nti kale ndwawo okugenda sijjukira naye nga msukira fo so dadi wa Sheebah yonna gy'oli nkusaba taata mu buwombeefu njagala kujjaawo tunone ebiwandiiko bya senior 4 ebya King Sheebah tomanya chance ejjiraawo ne Sheebah n'addayo bambi n'ayongerako senior 4 beera tusagenda mpozi eba togenda ku university aba agenda ku course era campus nga Buganda Royal YMC abasosomayo ka course awo ka certificate ate abasooka upgrading amaaso Sheebah tugende ddi tunone epapula wa dadi otandike oddeyo osome institutes ki erinayo esobola tuwaayo ka advantage akatya tuweeyo ka offer tusaba mu buwombeefu kubanga waliwo ezigaba zibbasale waliwo ezikola ki King Sheebah weesabire institution gundi ey'okuddayo soma ogenda soma na course nati kyetaaga ebipapula sibimanyi nze mpozi nga babinsaba ebipapula tugenda binona ewa ddadiwo oddeyo osome naawe oluzungu lutabuke nga wano oluzungu lwokka ganjano ameba efuse ya Kingereza kyokka wano ng'atalutegeera tekiba tekiggwa Sheebah tumalirize sijja kulimba ebipapula tujja bikimawo kimu tulabe ekiddako kuba nange nze nawulira bagamba nti bagenda weerera ono ate nze kati sibadde mu ntegeka za kumanya kino nakiri banatale tugenda funa sobola kumanya ekipapula kino Mukunja yes tolekere ndowooza ku ssomero bane katuyingireko Makerere University ebitabo bannange tutandika oluzungu lugire ya mukama abatukuumire